Ekitongole kya poliisi kisanze okusoomozebwa nga banoonyereza ku byatuukawo e Bulindo mu munisipali y'e Kira. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakosebwa era n'addusibwa mu malwaliro agatali gamu. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke, omukulembeze w'ekibiina kya NUP yalaga nga bw'atabeesiga era nga kino kyakosa emirimu gyabwe. Gezaako okumutuukirira naye yagamba nti poliisi tagitrustinga, tasuubira nti tujja kukola omulimu professionally. So of course awo tuba tusanga okusoomozebwa kungi nti tuzze tumulaze nti twagala okuyingira mu nsonga eyo, kati bw'aba tatutrustinga tetuyinza mukaka. Ekyo ky'abantu balina okukimanya. Ono era ategeeza nga bwe baakola ekisoboka okufuna obubaka oba obujulizi mu nsonga za Bobi Wine, wabula baakootakoota mu Galumonde ayiye n'amazzi mu bibadde biyitiŋŋana nti waliwo abaakwatibwa ku lunaku olwo. Don't have any arrests. What we have is that our first attempt to come into contact with him, he rejected it. That's the point. So we don't have an arrest. Ono okwogera bw'ati asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kiro kya poliisi e Naguru, wabula agumiza eggwanga nga bwe batagenda kuggalawo musango era n'alambika biki bye bajja okwetaaga mu kugenda maaso n'omusango guno. Tujja kuggalawo omusango. Omusango tujja kukola ki? Ffe weeguli bw'aliwulira nga asobola otuwa statement ye, twagala ne medical records or medical report, ffe tujja kutandikira. Kituuma era akonyeeko ne ku kyalangibwa omutambulidde n'ebivumo oba okumuyisaamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Kulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini, nagamba nti abaana abaali ku ground bagamba nti bo kye baalaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Ne ngamba nti abaana ku ground bagamba kino, then naye n'atugamba nti bamukuba ki? Essasi. Naye statement oba sentence eyaddako wansi awo ne ngamba nti bino byonna tujja kutegeera amazima mu kunoonyereza. So bwe bulimba bwokka bwe nakola. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogerako eri bannamawulire Ssabbiiti eyise n'alaga ebimu ku ebyo byamutuusibwako mukadde bwe yali ava ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogwali gutegekeddwa munnamateeka w'ekibiina kya NUP George Musisi. Tugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu. Kyova olaba tukyogerako, ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza, kyendowooza nti tekijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo, naye era twagala ensi yonna emanye. Yes, Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.